Abasentebe b'ebyalo okwaliwo nga 28 omwezi oguwedde kwaleka kutemyetemyemu ebyalo eby'enjawulo olw'emivuyo egyakwetobekamu egyaviirako n'ewamu okulonda kuno okuyiika kumale kuddibwemu oluvannyuma. Kyokka ne mu bitundu ebimu okulonda kuno gye kutaddibwamu abatuuze n'abakulembeze ku baali beesimbyewo bakyemulugunya ku ngeri ebintu gye byatambulamu nga balumiriza nti obwenkanya bwagaana okubaawo. Ng'ewange nalaba obuvubuka bwe baleeta buleezi mmotoka basula obusuuzi namba bweva buli Mengo negenda Lubaga kigamba yo nefuka baasi egenda UTC eza baasi. Wabula newankubadde nga guno guli gutyo babakulembeze mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM basanyufu n'ebyava mu kulonda kw'ebyalo omuli obukiiko bw'abakyala ne bassentebe b'ebyalo ebyayoleka nga bakuwangulira waggulu mu bitundu ebiri eyo mu 7. Kubanga bw'otunuulira percentage gye twakoze nga NRM eri 7.2 mu Uganda yonna. Singa percentage eyo bona baalimu NRM singa twatuusizza 8 n'omusobyo. Naye nga twamaze okwetegereza ensobi we zaavudde era tusuubira nti gye bujja mu maaso tugenda kwongera okukola obulungi. Isa, Butebo, Kibuku, Budaka, Butaleja, Busia nga ebyalo 565 byonna biri ano opposite ng'NRM ebiwangudde. Nawe ne Kampala ogenda e Lubaga ebyalo 6 mu division Lubaga byabadde ano. Emmanuel Dombo omwogezi wa NRM ne Rogers Mulindwa bagamba nti obuwanguzi buno bwe baatuukako mu kulonda kw'ebyalo bwongera okunyweza obuwanguzi bwa ssentebe w'ekibiina kyabwe President Yoweri Kaguta Museveni bwe yatuukako mu kulonda kwa bonna okwaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno. Kakati eyo si coincidence. Ekyo kikakasa tebyava mu kalulu ka presidential elections bifaanagana ne byavudde mu kalulu ka LC1 kubanga bonna okulonda kwa ku byalo oba ku polling stations. Oba oliawo twandikoze bulungi nnyo kubanga twalabye aba independence bafunye nga 19%. Babaawo busongasonga mu biseera by'okulonda oluusi ayinza okubeera candidate w'NRM ng'abantu tebamwagadde awo naga nti nenga ekibiina ebyavudde mu kulonda birambika bulungi nti President Museveni okufuna 72% n'okuba kati nga tulimu 89% mu LC1 bikwatagana bulungi nnyo kitegeeza tukyalina amaanyi n'ebyokukola bingi. Naye mu ngeri y'emu ne munna NUP Isaac Tomusange agamba nti waliwo obuwanguzi bwe baatuuseeko mu kulonda okwo. Ndi musanyufu nnyo ku kalulu kano ke twakamaliriza aka LC1 twafunyemu nnyo. Twagenda mu kulonda okuwedde nga NUP terina wadde chairman n'omu ku kyalo. Nika lisaawa zino twogerera twafunyemu ba chairman abawerera ddala. Bwengenda mu miti era North mwokka ku 181 kawezaayo 6. That's a good score. Era ye starting point etutwala mu maaso wala National Unity Platform eggumidde. Kyokka bano bonna boogedde ku mivuyo egyetobeka mu kulonda kw'ebyalo okwo era nga waliwo amagezi ge bawadde akakiiko k'ebyokulonda. Naye ekimu ku byalabisa obubi ye Register Electoral Commission. Electoral Commission ng'olina obuwumbi 56 ndowooza bandikozeyo register etali ya handwritten eri mu mukono gwa bwino. Ekyo tekyanyumye kyawadde omukisa abaagala ogikozesa obubi okukola alteration zaabwe okukyusakyusa oyinga ne bwakwata lula n'asazaamu bw'ati n'awandiikawo oli ayagala. So nosaba nti bwe tuba tuddamu n'abali mu buyinza MP nga muli muteeseemu ku tteeka erikyusa ebyokuna bya Uganda nga tubeere nga bwe tuba tulonda akakiiko k'ebyokulonda ng'agenda okulondesa abeera muntu ali nyuto watu mujje mu kifo kirala najja wane naakole ki alondese so yana interest mu eri eyo kubanga naye alonda zawa we. Ku ludda lw'ebyokwerinda amyuka omubaka wa President mu Lubaga Joseph Malumba alaze ng'okulonda kuno bwe kwatambula obulungi mu Lubaga okwetooloola ebyalo 135 ebisangibwa mu kitundu kino. Ku byalo 135 bye tukomandinga e Lubaga wano twafunyeko ebyalo 58 nga NRM yabiwangudde. Ne tufuna ebyalo 27
ng'ababiwangudde bali NRM leaning. Naye ate ne bachairman abalala abayiseemu bonna era tubadde mu lukiiko nabo amakya ga leero ne tukkiriziganya nti obuweereza tebujja kubaako kibiina. Tujja kuweereza, bajja kuweereza abantu olunaamala okulayira, tebajja kugamba nti ono wa NRM, ono wa DP, ono wa NUP. Ku nsonga y'emivuyo, akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti kafunye okwemulugunya okuva mu byalo 3 kyokka nga ssentebe w'akakiiko kano Simon Byabakama agamba nti tebasuubira kuddamu kulonda mu bitundu ebyo. Twagala n'okubategeeza nti okulonda ku obukiiko bw'ebyalo kwaggwa waaliwo abeemulugunya mu byalo bingi nnyo, ndowooza byalo biri nga 300. Balaga okwemulugunya batamantidde ebivudde mu kulonda. Ekitongole kyaffe ky'abalooya kibadde kitunuulira mu kwemulugunya okwo, bagezaako okulaga buli kwemulugunya nsonga ki. Olunaku lw'enkya obukiiko bw'abakyala ku mutendera gw'Emiruka lwe bugenda okulondebwa ng'era abayitamu mu kulonda kw'ebyalo ku bukiiko bw'abakyala be bagenda okukwetabamu. Kimuli Abdallah ne Kimera David ku Racket TV, amalindirire.